Olwaleero tuli Mengo. Olwo yatugamba tumukwatire Pastor Ojingo yafunira obuzibu. Tujja kugendawo tukwatewo naye akatuli Mengo. Tujja genda kukira kino kyekigwe masanafu n'abeerusaze mwenna. Wano okirira olyoka ogende masanafu lusaze. Waliwo yakomentinga awo n'agamba yayagala kulaba Pastor Ojingo yafunira obuzibu. Tujja bakwatirawo ekifo ekyo. Kibeera kigenda okujoyininga ku luguudo olugende Nansana. Makubo e Uganda go bagakola buli wamu woyita bakola makubo, buli wamu woyita bakola makubo. Kino kigenda ne kigendera ddala paka ne kigwa ewandegeya. Osobola okikozesa n'ogwa ewandegeya, osobola okikozesa n'ogenda n'ogwa e Makerere. Neka tugende ku wano babiri we yatusabe okubeera nga tumukwatira akafo ako. Sababa mu area z'Emmengo. Mengo bweti bwefaanana kati. Kasomero kano kaluddewo nnyo. Ekkubo lino lyali bbi nnyo naye baalikoze kuba ekkubo lino lyalimu ebinnya nga biyitirivu obungi. Byali biyitirivu obungi nnyo. Ne maaso awo era oba osobola okusala n'ogenda n'ogwa enankulabye kikuba ekiri awo mu maaso ekyo. Hats Motel ekyo nakyo oba osobola okiyitamu n'ogwa wali ku kigendo ekikutwala enankulabye. Ekkubo lino balimaliriza oddikola libadde bbi nnyo nnyo nnyo. Kati bali mu final stages z'okukola drainage system. Abo bati bafaanana. Kaadde kakubo katono nnyo nga kabi kalimu agannya naye ng'okukola bakoze bulungi. Balikoledde ddala bulungi olyaba nga lya mulembe. Petrol station yiya watandise ogikolawo. Tibet agamba business emu zikyasinze okutambula wano e Uganda. Emu ku ezo yakusiba bintu ebyo, kusiba mipiira, kusiba bubalaasi, kusiba bubwa. Abaana basiba akapapula e Uganda, ababoda bakwata kisooka basibira ddala akapapula. Kati empiira gigyo si gye giddamu nga 16. Batandise dde ogenda okubeera nga basiteekinga. Bizinesi ya Zaala e Uganda ekolera ddala. Waliwo n'obupapula bwe baleese bubeera nga ka tris okatakula. Bo bayinza okukulaga wano ku promotion nga ababutakula bafuna. Naye gwe kagule sooka owulire. Ojja kawuliramu nti bw'otakula tofuna. Bw'otakula olubuzinga. Tugenda ku Hoima Road. Twagala okubeera nga tukwatira abantu ku Hoima Road. Abakwatirako ku Hoima Road.
ndagenda tugwe ku Power King bintu yongereyo na mungona road heading gye tugenda tundu bino biri kumpi ne Kampala bikyabulamu enkulaakulana naye nga bagezaako wabula era bikyabulamuko lugala abeerugala ndoze mulabye akabuga kammwe akeerugala wali otusabe Lugala waliwo naawo oba yali mwami ani oba yali Kasimu era naye yatusaba omukwatira Lugala yammwe yeeyo naye Lugala eno mpulirayo sitole ku ttaka ezitali eziri bwezityo bweziti ezitategeerekeka ttaka ly'e Lugala eno nalyo lirimu birigo ebitundu ebimu so obuntu bwoba ogula e Lugala wegendereze nnyo olina okubeera ng'oli very careful for taking all the precautions z'olina okuteekinga ng'ogula ettaka mu Lubya abeeritu yabonga bulijjo buli wamu bo balumba kati neno balumbayo dda oza mubalaba balayika bagenda ku kyaki kati buli wamu balumbayo buli wamu balumbayo buli wamu abeeritu yawe bali baabo abeeritu yambalabi abeeritu yambalaba wamu webali kati eno ennyumba zaayo manya nti nazo ziri expensive kati manya ennyumba zeeno kati nazo zitandise okubeera nga zigenda kubeera nga ziri expensive yabaabo kati nayo nyumba zaayo bw'obeera n'akayumba eno oba olina obuyumba bw'abapangisa butemeetememu tandika na mwerituli omu gwe kamuwe omugambe nti kaako njagala oleete banno togenda kuddamu kubonaabona na ssente za rent omuleeta n'okamukwasa oba togenda kuddamu kubonaabona na rent kati bwe bukodyo obuliwo nti omuntu okusinga okubeera ng'owa kampani mu bitundu ebirimu abeeritria nodira kampani zino nti ate zirina okusasula simanyi zikujjako 10%. Funamu eritria omu okamukwasa
yajja genda nga abongezaamu emitwalo 5 bonna abeere ng'akola oba ng'asulira na bwereere. So wano ku Power King yongereyo buno bonna bwakula. Masanafu Service Center, water, Kasubi Parents Schools, so yali abuuza Pastor Bugingo obuzibu bwe yabufunira otugenda okubeera nga tutuuka awo mu maaso. Maaso wali ku kikubo kino kyekijoyininga maaso awo wali olaba ekimotoka ekiweta awo. Waliwo video gye twateekayo oli n'agamba nti ayagala tukwatirewo ddala wano eri eno Pastor Bugingo we yafunira obuzibu wano we yafunira obuzibu wano. Era jjukira nti story eriko bagamba yadduka badduka omutemu yadduka n'agenda nga akkirira eri. So wano wennyini wano Pastor Bugingo we yafunira obuzibu. Twayitako wano nga poliisi nga weeri yeetala. So yali abuuza waluli bwe twakwata tuyitawo nga atuddemu tukwatewo so weewo. Ekirungi nti Katonda yamuyamba obuzibu obwo n'abuyitamu. Kyali ekirungi. So video yaffe ejja kuba ekoma wano. Era ekome ku muti ogwo gwe bagamba nti ogwo omuti gwa byafaayo tegutemwa. Omuti oguli awo mu maaso bagamba tegutemwa. Gwayingira ddala mu kkubo naye bagamba gugeza ogukwateko. Era story ziriwo bagamba nti omukyayina yali agwepankako waliwo ebizibu ebyamutuukako naye baga guno tegukwate waako ogwo omuti ogwe mulaba ogwo. Katulinde aba ali gujjawo naye ogwo omuti gwa byafaayo. Ekyo tukyeyongerayo ab'e Nansana namwe mubeere ready tugenda kubeera nga tubakwatira Nansana
manya amanya gabeera mangi oluusi oba tojjukira naye bwe kasa tukumentioningako kuba mwagamba twabakwatira nansana naye mwagala tugibongeremu so olwaleero tugenda kubeera nga tugibongeramu kwatakwata naawe ku lubigi wennyini awo baakuba so kyekyo